nze bemba nkola ebintu mu music industry kisoka nkola byenjagala nkola binyumira sente nzagala nesize nkulembeza se mu bintu byenkola nsoka ku nze nyumira nnyo okukola ebyafaayo negomba nnyo omusajja abantu ababiri abasinga abantu ba Mukama basinga etutumu mu nsi yonna Yesu Kristo ba Jesus n'omulala Muhammad abamutani sallallahu alaihi wasallam abantu abo okimanyi tulina oyinza kutambula nobagamba ekizimbe kye kiri wali naye okimanyi bebasinga ekitiibwa n'erinnya mu nsi yonna n'ebyafaayo byabwe bibogerwako kakati mu music industry nyina ebintu byenjagala okukola sifa kuba nfunye ssente oba sifunye ssente n'ekikulu kyabino nti kasita mbikola kakati nyina ebintu byenjagala okukola comedy festival nagiwandika mu mwaka nga nina ogikola era comedy festival naye nga ate benkola ekintu naganjanya abantu emba nkoze ekintu abantu bonna abakirimu baganyirwemu kugamba si muntu kinomu kugamba bonna abakirimu abantu abakirimu n'aba managers baabwe ababavuga gosobola okulaba omuntu ng'ali ku stage Kapere tiyabadde mu program nina gino kulanga kinumiriza Kapere nga comedy azze gatagenze ku stage era yawulira na kumpeo nga mwogerako Kapere byagenze okumusasula nabagambe gena omusasula yadama yibagena mu emitwalo 5 owulira nomumeka bamu emitwalo 5 wow kati bambi ndozo lusi ndozo yitawulidde bulungi bebali bamu 5 nagamba nateka okutubwati bamugamba ata nagikwata nagizinga bwati nasanyuka naga munyambye ninze kuyiwa amatafali ekyo kitegeeza ki kati bo bagamba nti onalisobola mu emitwalo 10 zibamu emitwalo 5 eno zibamu mu balabala kakati gomanyi kitegeeza essanyu lyagenda nalyo natuuka waka family nemwaniriza ofuna bulungi baba yagendya yabayagira mu motoka oba ina manager we nasanyuka dereva nafuna otufuta natuuka waka nagula kasukali abana ne basanyuka ye muntu kumula essanyu lisasana ontegedde bulungi nze sawa zino sifa nakugambye nibemba nakola ekyo valaba abapolisi banyiza nnyo era obudde ssaba mukaaga ebivulo okugwanga ssaba mukaaga bigenda kuvaawo lwashe manyi buli kintu kibaako nakikulembera bw'otunulira abantu abawaniridde comedy Maliyaki Amoti ama MC Kapale ofuna bulungi Maulana Drain Madrat and Chico abo bebabanga tebakoze kumatiza abantu comedy abantu basigala mekonde era abantu bagenda sibasanyufu ninga te webali era polisi yankola bikuba nti saali waawo bali bajja kuyimba kifuba bali bajja kuyimba basirikale mukuba ekitiba ninja bazze bali mpaka mu stage sho yali jja kuggo nakubona lintagadde kakati gomanya abantu abali abo tundira bayimbi abantu bonna abali abo balina family balina ba manager ne bagenda nga basanyuse nakugambe sala nyoko ogera kuteka kubanga aniba mutani nantumi just nantumi sagala nyoko mwogera kubanga nsobola okumuteka ko damage egenda okutakali yaye family ye tagalo kugama kufuna sente kisoboka kubira ku paraso akasimu sagala kwogera ku sente kizasana kufuna Oma senemeka, sini mbili 2 million. Sagala kwogera sente zasana kufuna. Asana meka. Afuna mbanje kala tubere open talk. Chenjalo kugamba, nkugambye nti bemba nkola ekigambo legacy kitegeeza ati. Legacy ko mukululo. Nina event bizi njalo okukola. Yali comedy festival nagimaze. Era abantu ababadde mu comedy bayinza obutaddamu kubeerawo. Ofuna bulungi? Nakugambye mba nkola nsoka kufa omulamu wangu gusiza gulabise gutya. Nze siba kuvaayo kugamba nti sene zinateeka mu festival zavaayo olosobola kitegeera ko namba zaaliwo ofuna bulungi nze simanyi ebyakulimba limo abantu baaliwo bapromote bulungi nnyo kubanga entebe za VIP zajjula ne bongerawo n'entebe endala nga 3 abantu bali 12 mu ab'emitwalo ebunye abantu b'emitwalo 5 be baasinga n'abantu abaali ab'emitwalo 3 bali mu 13 nga ba 3 mu Onfuna bulungi kakati jo nantume beyanyiza benavaayo n'obusungu obungi nga tebanaba nakumbulira abantu bayingira kubanga abantu abokumomo bagula balala abantu bagulira ku momo n'abagulira ku gate kakati bayite banana kumpa report nze navaayo ngamba sente eza gonti zavudde busente obutavudde wali busamambiro bwali butono ningira sibe bungana okukola ki okenda maso kwe nenze ekikulu kya byonna bwali mulama okukola ki naye ekyo kubanta abantu bonna basiniya bonna ne basanyuka kakati ate muri namulabye nga alabika yala kunjigirako okwogera wali obaddekaawo omanyi mese beerumanga efuuyirira eruma beefuuyirira namulabye nga
ng'agenda ayogera nafuya omusajja omukulu nze neenyumiriza mu bukulu era ne bembera mu church nsaba mukama nsaba buwangaazi ayina omwebaza ne gyakuwadde weebale nnyo namulabye ng'ayogera kale omusajja omukulu anti nze sobola okuteekako embeera bamitaani oyo Nantume ekisooka Nantume simujereka si comedian si comedian iwe muleta mubakingo gwe yamuleta mu comedian wali olese eki musanyusa gwe tokimanyi nti bw'okola ekintu ffe betukola bw'oteekateeka ebivulu okimanyi nakola ekivulu sirwakuba nti ngenda kuteeka Jasmine agenda kubayo nga 4 September erogogo namuleeta nga Sabra Samulanga nze benkola ekintu njagala nnyo abantu abazze basanyuke kugamba mu comedian wateekamu kabasanyusa ekisooka Justin Nantume ate ziizo ne UCC omulimu gwagenda okukola nagunda babagulinyemu ekisooka Justin Nantume tanyuma kuteeka ku stage kyekigambo ekituufu ekisooka sikolaganzira muntu awemula kakati kankubuulire abasajja bakadonkamu balaba okimanyi be basinga okuwemula abakadonkamu Fred Sebato omulaba ye muyimbi wakadonkamu asinga okuweebwa ekitiibwa oluyimba Kilimanjaro olumanyi muwala wo omukulu amanyi kyerategeeza muwala wange tasobola kubanga sakasi kati kusanga Limbo la Sebato yakojera enyanzi jalenja ofuna bulungi nakugambye bemba nakola omulamwa gwange ntekamu abasanyusa kubanga Justin Nantume nga tawemudde najja ku stage nakuba sama nakubanika amagulu nakuba obukule bwe onyumirwa ofuna bulungi kati njagala ombulire ekigambo kya Joko Justin Nantume nga sikuwemula kyasobola okwoga noseka kimbulire ntozo mulitira basamazi ndoze kyamukulesera sama nga bugambye ayina okuba sama yadda ku stage kuwemula naye tokomye ku ekyo nkutte millions 2 ojja osanyusa abantu bange ate nodda mukunjereka kweri kali mbusitegeera naye naki nessenze nabo ba comedian nagana okuzoogera kuba ezimu zaali abonomu era wayogereza Nantume ofuna bulungi ng'onyiize teriyo mu bulamu yali azimuwadde waliwo yaŋŋamba ine abe go to Paris abantu katononyi yagenda emasaka ng'avuza emmotoka ofuna bulungi n'avuga emmotoka yavuga mmotoka yalinnya baasi ye moto n'agenda e Masaka n'akola omanyiseneze bamu sagala kuzoogera kuba sagala kumukkakkanya naye aba artist muwe ebitiibwa abantu babapangisa kakati Kapere yagenda nga musanyufu Justin Nantume saagala nnyo kukoogerako nnyo okufuula nsonga kuba bagenda kukyaza oyogera naye boddamu okuntunula mukamwa ngenda kukuwa ebbeeyi entuufu ate nzima bensimba ekitooke kikola ki kiroka Justin Nantume ndowooza tumukomyawo naye Justin Nantume beera ne discipline ate nze sitya nze ndya ku bigambo ate nze sina kyentya mbadde manyi ogenda kumuwa ebbeeyi ojagala ntugimuwe omukyalo omulaba eriyo ebisajja ebitategeera bulungi ebiwamba abakyala kubanga bannaffe abaali wano bonna baali bagenze ku kyeyo buli lwova wano n'ogenda ku kyeyo nga togenze kukola mulimu gwasomerera awaka bawaganye 95% awaka babikoze eki waganye kubanga nze toyina boyinza kunzija Kampala nontwala e South Africa nkolere millions 2.3 1.8 bakusaleko omusolo nga nsobola nozikola awaka kiba kitegeeza embeera yakola ki yagaya embeera eba yagaana nosalawo okugenda ebweru okole ki nga bibizze oyo omusajja omulaba gwe bayita Kasodde akayimba kali aka people power yakayimbye osobola okayimba bwobagwe wangi nti goba gwosobola okayimba lwaki yakayimbye asobola yali omu ku bantu abakola y'omu ku bayimbi Kasodde abalina oluyimba olumu kusinga obunene ku nkwanjula ofuna bulungi omulala bamuyita Disani Kasasiro y'omu ku bawandiisi abayimbi ate ba comedian obulango bonna bwowulira Namisa bwayimba yabuwandiika bonna muwa script ne mugamba yimba ABCD n'omuweereza sente n'agenda mu studio n'ayimba
nawuliriza namisha natereezaamu nagenda notisi jagisobola akalango obulango bukyasinze okuyimba buno okuva mu nkuuka bonna yabuwandiika writer mulungi muyimbi mulungi comedian mulungi wano yali asobola okubeerawo naye nakulaga nti embeera egayagaya agenze South Africa okubalaba nga batuuse Entebbe nze nkitwala nti kwabadde kubawamba kubanga okutwala omuntu abantu abamu endowooza zaabwe siza NRM endowooza zaabwe baava wano nga ne gavumenti eno abamu bagikooye ebayisiza bubi bali mu mbeera mwe batasobola kukoleramu kufuna ssente ne bagamba kabagende South Africa kikwetedde gavumenti sina NRM endowooza yaabwe anti kijalo okugamba essaawa zino omuntu yeetisse mu bantu abakomyewo bangi abakomyewo olowooza lwaki kasodde zino okumwogerako lwaki ya trendinga erinnya kyogamba wali ali atalina linnya mwe bali balina amanya sima situfu kyenjawulo okugamba bamumanyi nga opposition owulira bulungi kaakati nze ndowooza ekyokubatwala ekifuba ekyo balina okulwana ennyo okulaba nti babajjamu embeera eyo ey'okuddamu okuwagira ensi yaabwe kubanga abamu bwogenda ebulaaya oluusi n'ensi ebekutamye balina ekintu kyabwe kino esimanyi patriotic kibakitegeeza patriotism kyeki mwoyo gwa ggwanga mbo baba bakwagaza ensi yo oba wagikyawa ku lwaki ofuna bulungi lwaliwo nkolekitinze wano agamba nti abantu bajja South Africa tosoma kyekiro kitwala omunaku wano kibaita tumor kyeki ndowooza trauma it's like kyekango tekimanya muzira neera byebimu muvunga nti ekyekango wekijja kyejala okugamba madamu Nabbanja namulabyeko naleo minisita ng'ali ekyankwanzi kyefaananyizaako okugula omukyala n'omugula nga talina laavuyo naye n'omukozesa ofuna bulungi kakati abantu ababadde ekyankwanzi okubakozesa mucaka nabakozesa dduyiro bagenda ng'embeera egaanyiwa ekiyinza okubataasa kiri kimu n'onaleo minisita nakimugamba wano temutwala abantu kubayimbisa nyumba za mucaka kubambaza bintu byambalo byamagye mubawe ssente ekyabatwala South Africa kuyiiza famire zaabwe bagenza okukoma awaka nga n'abamu tebamanyi we bagenda kutandikira embeera mbi abamu bagenda obusente baweereza awaka ogenda okulaba nga bobuweereza awaka ate babukozeemu birala nakugamba nti naziweereza ogule poloti ogenda okutuukayo nga tewali wadde abagenda ettafaali abantu abo ekyankwanzi bonna nga bemwabayise manyi ssente eno giraba bagamba omukwano tegugula ssente naye ate eriyo ssente lwegula omukwano kisoboka ofuna bulungi omuntu nooba nga tomwagala nakuwa ssente zikujja mu mbeera n'omwagala notandikirawo okumwagala abantu bonna bagenze South Africa n'ebyo benyinyini bemwaddemu basomesa tebyabagenze na mubungu kakati weewalanga nnyo okusomesanga okubuuliranga omuntu n'okusomesa omuntu omuyala n'omuntu alina ebizibu omuntu alowooza ngenda kutandikirawa nga nkomyewo siina wakusula ng'omuyimbisa kibonge kyanini era abantu ababadde awo bonna babadde ekyankwanzi bemubanga ekitono ennyo temubasiibuza ekitono temubasiibuza miliyoni 5 nga badde awaka byonna byemwakoze mwebale soka nembeebaza okuzza abaneeka kuba eriyo gavumenti ezakifaako kuba ekigambo ekituufu ye President Museveni kisa kyakirina era yagamba President Museveni ngaomutuuseko mu maaso geyo ne Sali Musale be bantu bemanyi abalina ekisa ekitasangika ate bagabi abantu bonna babadde ekyankwazi Honorable Minister Majegere mbadde nkusaba abantu abo bonna mubawe ssente emiliyoni watugamba nti mugaba miliyoni mbadde nja yakubuuza Honorable Nabbanja emiliyoni bebagiwa mutabani we bamuwalawo asobola gikolamu ki amuwa kyakulabirako babanga emiliyoni ya mugaso era njiwe ekitiibwa oliwo agamanizo benjifuna nfuna entandikwa kuba bangi abaagala emitwalo 2 ng'atunda amenvu atunda bogo emitwalo 2 kyekugamba abantu abagenze e Bulaaya bw'okwata ababadde South Africa bemwakozesa mucaka Honorable Nabbanja
wagambye sente bazita batya PDM parish development model model accent ojulidde model kyembuuza Honorable Nabbanja kyenkusaba nze nkimanyi toyinza kumala naku 2-3 nga toyogeddeko na mukulembeze abantu nga toyagala ate banyiige bunyiizi bakasodde n'abalala ninsobola okwebaza Kasodde yalaze Machuwa awo tugenda okwogera ku gundi atogera ku Honorable Mwanga yakiriza okubanga opposition n'atuuka eri n'atakolerayo kabampaane n'ayogera ekituufu n'asabika ensonga ne zitambula era omuntu asobola okunenya Kasodde oba mukyamu Kasodde bamututte ekyakwanzi nga teyesiikidde kanyeebwa ne bamwambaza ebyambalo by'amagye ndoza ne yero yamwambadde omanyi kankubuulire eno gavumenti tolowooza nti ekola bibi byereere eyina ebituufu byekola ofuna bulungi ate omuntu bw'akolanga ekituufu musiime mu butuufu bwakyo ekibi kyogere nti kibi n'ekirungi kyogere fena tukkanya nti okuzza abaana eka gavumenti yakoze makula meereere kubanga abaana badde bagenda okusiitaana okunoonya ssente zibakomyawo awaka nga tebaziraba mbadde nsaba Honorable Nabbanja Ssaaba Minisita togeza n'owa okugeza oba olagira nkusaba abantu abadde ekyankwanzi mubawe yogamba ne President yenanyini ssente babawe ekitone ennyo $5,000 omuntu asobola okusooka n'asasulako ennyumba emyezi 6 onfuna bulungi adawaka naye mwabadde ne bye mwabasomeseza tebyabagenze mu bwongo ng'oggyeko ababaddeyo abawagizi ba NRM naye bemubanga mulowooza mugenda kusiibuza abantu mubateeke mu baasi kati kambuzi mugenda bateeka mu baasi mubateekewa kusaba ya kwindi banaye mugende bwe bali abe si wabi nti buli omu alowooza ndagawa obwonga abugira okusinga luli we bajja kati buli omu alowooza ndagawa kati bwenva wano nzira wano oba weeteese be babanga basazeewo ne balabanga okubazza balina okubakumakuma mu bwongo babakumekumene mu nsawo ngenda kuva ku gundi ku kintu kya Nabbanja eky'abantu abavudde South Africa ne tuvumirira aba South Africa naye bannayuganda tulina eddembe bizimbe byabwe biri muno South Africa tubamanyi naye Uganda banayijjudde emirimu abo ba South Africa badde basana nabo ne tubakolako emikolo tetubakolako mikolo bo kye batukozeeko kituufu si kituufu naye bwana Honorable Minister Nabbanja Majegere oligino mwagala nnyo omukyalo esinga ali mu opposition yali badde wa Kabinyo yagambako ko I direct enjogera eyo njagala nnyo enjogera ya Nabbanja I direct ayina direct nga lumu ne yeerabira ate twaliyo ku ministry neza Balamu yali amaze omuteekamu ebigambo bye n'alyoka alagira ebigambo mu mateeka nga tebiriiyo omanyi sako ezaffe oziraba sako zikulemberwa abakulembeze era bye bamulonda abakulembeze be balonda omuchairman be balonda secretary be balonda kakati Balamu ndoza era amutaddemu ebigambo na ayina omwami gwe yalagira gwe nkulagidde genda kuba sigintole ngamba nti naye nga Honorable Minister Nabbanja nkutumidde oyina approach eyo onchamula katona nnyo nga tukivaako mwenna abakomyawo waka tubaniriza Kasodde talent weeri ni Mami Tadisa ne Kasasa nadde nkusuubira ne mu comedy festival ne serezo zabaddewo myoni ng'emishindu 2 Kasasa ne bakutute Kyankwanzi kalwaye bakufiiriza abe Kyankwanzi abantu bonna mubawe buli muntu mumuwe million abaagala okuwa omulimu mubawe abataagala kubawa mirimu mubawe ssente kitone nnyo mubawe $5,000 baveeyo batandika obulamu naye ebyokubayimbisa mukyaka ne bava nga tebalina ssente mugenda kubongera obusungu abayimbi ba gospel abamu batandise okwekkiririzaamu luli gospel tubadde tulowooleza mu Julius Babire ne Pastor Obugembe naye nga abayimbi ba gospel babaddeyo nga Joseph Segawa nga Angoma Joseph n'abayimbi abalala ba gospel babadde bangi naye nga tebekkiririzaamu naye nzikiriza mu muntu okwekkiririzaamu Joseph Ngoma ekigambo ekituufu wakikoze ekintu kye bayita cricket oval si kintu kyakuzanya
ayina ennyimba ezikwata ku bantu ku mitima ng'okimanyi nti abayimbi ba gospel Julius Babirye, Joseph Ngoma ne Pastor Bugembe bayimba abantu bakaaba bayina ennyimba ezikwata ku bantu. Turn up yabadde nnungi nnyo ze turn up ezikyasinze okubeera erugogo. Ebyuma betogera ku Phenon ekibategeeza nti gaba masavu meereere ya performance bulungi nnyo kyasinze okunkwatako kwe kulaga mama ku stage. Awo kati nganze omukaabi mba nakaabi edda nze ennaku yanjula yakyova labanga nyumira nnyo byamasanyu jannyo okubeera mu masanyu buli kadde. Saagala kintu kyonna kinnakuwaza ate saagala kulaba muntu yenna nakuwala. Okimanyi nze mba nvuga emmotoka nensanga nendaba omuntu ng'atambula nindabira ddala ng'ali mu mbeera etali nnungi nepaakinga emmotoka neŋŋenda ne mwoja. Ofuna bulungi waliwo gw'olaba ng'atambudde mayiro nga 3-4 nga ne body language ekulaga tali bulungi. Sikolagana na muntu anteeka mu nnaku era wewalanga nnyo omuntu akuteeka mu nnaku akuteeka mu bizibu. Joseph Ngoma concert yabadde perfect, yabadde masavu nnyo ate Mukama namu olunaku olulungi. Kakati teweepankiranga ku bayimbi ba gospel. Ante abayimbi ba gospel era mu kyensigazaayo mu bivulu byensigazaayo nali nyinayo Kadonkamu festival eyo Eddie Kenzo be yabagirega ne bateekawo eno concert egenda okubaayo balunywa gyalimu kinja kikola maaso. Nyinayo ne gospel festival mu nteekateeka zange nyinayo gospel festival naye njagala kugikolera wantu wanene. Ye Amanda Mumbugo mu Luganda kitegeeza ki yetuze because yava mukomera ne bamuta balina ku lwakuna mu kumuta nadde waka n'akola olukuŋŋaana luno lwalimu ne Lope leader of opposition Mwami Joel Ssenyonyi, nalabako eriko mbaka wa Butambala omukyala Aisha Kabanda, nalengerayo mbaka w'Empigi Teddy Namboze n'ababaka abalala. Wano Mwanga Kivumbi bwe yavaayo okwogera ensi teyasuubira nti byagenda okwogera ate byebyo n'avaayo n'awanda omuliro gwali muyitirivu. Enkera kunaku Olwokutaano ng'amaze okusaala Juma yakwata ekkubo n'agenda ku muzikiti yagenda ku muzikiti w'Ekibyo yamala okusaala Juma bamwandiza abasiraamu balinsa amatoke balinsa enkoko aba avaayo ku kiggwa we baamukwatira ne bamuteeka mu drone naguno gwaka ab'ebyokwerinda tebavangayo kukola statement aliriddawa si bwe busoose okuwala omuntu ne bamuta ate ne baddamu ne bamukwata. Tukijjukira ku mugenzi Muhammad Ssejjirinya, zijjukirako omu ku baali abavunaanibwa obutujju bw'okutta Kaweesi baamutaawo naye ne bamukwata bali arrestinga abantu. Awo wenjagala obeere ng'okwata Abe Mwanga Kivumbi ki ekyagenza obubi yali mento okuddamu okukwatibwa mukwatibwa waliwo entegeeragana oba kakati obubaka buno bonna obubaka bwengenda okuwa omukulu Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi amanyiddwa nga senior politician. Tewali wamubuusabuusa naye ye jemu baana Mwanga Kivumbi teriyo muzira mufu. Simanyiyo muzira mufu. There is no a dead hero. Kiteke mu Luganda teriyo muzira mufu. Oburaba okimanyi gye biri mu Luzungu naye mu Luganda mbadde nkirina. Teriyo bwana Mwanga Kivumbi eno message njagala egende gy'oli. Oyagala kulwana kujjako President Museveni ogenda mugirako mu kkomera. President Museveni ogenda mugirako ng'oli mufu. Ebimu ku byawanguza President Museveni ne ttiimu ye kwe kubanga abantu be yali avuganya bali mu maaso mu bwongo mu nkola mu buli kimu. Ofuna bulungi tosobola kubanga oli mu ebyobufuzi oli mu byabufuzi eby'abaana abato ebyobufuzi by'abafuti soja. Ntegeeza ki bafuti soja abamu si bonna. Yavuma n'alaba nga okoze ensobi n'akugamba gw'okwata abaana gw'okwata sengaawo. Ofuna bulungi n'osekerera abalwadde n'ovuma abantu abakusinga n'obawemula. Mwanga Kivumbi okyali mu kiraasi ebuguumiriza ebyobufuzi by'okubuguumiriza njagala obeera ekyokulabirako olabe abantu. Erias Lukwago ali omuwulidde ddi ng'avuma President Museveni. Erias Lukwago ali omuwulidde ddi ng'alumba famire ya President Museveni. Janet madamu mukyala Janet Kataha Museveni mukyala President Museveni wali omuwulidde ddi ng'ayogera nga ajerega bannabyabufuzi. President Museveni olw'olumu lwanyiize
ne President Museveni nababa ayogera ku Mr. Kyagulanyi amwogera ko Mr. Kyagulanyi mwami Lukwago mwami Kano Kiza Besigye owali omuwulide dinga avuma family ya President Museveni waliwo akubuuza nagati Lukwago aliwa ali ku TikTok andi kyenjawulo okugamba ekyokuba nti ali mu kkomera tekijjaawo kuba nti yayogeranga ebyobufuzi ebirimu ensa ate ebyobufuzi ebyekintu ekikulu Muwanga Kivumbi sijja kulimba ku bintu bibiri bana beeranga Mandela nti bagenda musibe banga dena aveyo afuuke president tujja kikubira mu ngalo essaawa zino bw'obanga odiringa n'abayeekero yina okumanya kiki kyogera ddi novaayo n'oyogera ebyobufuzi by'abafuti soja ebyobufuzi bya Sikayi soja nga kyali eri novuma omukyala wa President Museveni akugamba manyi buli muntu abako n'ekintu kyagamba nga nze bengamba nti nze kasita nkwatira ku family sifa kiba kigenda kuddirira ne President Museveni yakugamba bino bina mu bikole nte munvumira mama w'abaana bange onfuna bulungi mumuleke naye nga ddala omukyalo oyo n'ababa ayogera yali alumbyani wadde ali mu mbeera etali nnungi oba oli awalwana n'obulamu omuvumo otya omutyobola otya omutyoboole nga mutabani we wali muhozi nga ye amekamanda ate nga agidde mu kifaananyi nti ze simanyirwa sigamba nti muhozi byakola bye bituufu kubanga naye asusizza effugabbi yefudde n'atagambwako ayogerwako abamwogerako bakwata naye bw'obanga oli munnabyabufuzi ng'oli siniya nga Muwanga Kivumbi ekikugeza ebigambo byabafuti soja kiki novuma President Museveni wakava mu kkomera omusango omunene gwenzikaanya nti si yaguza naye odiringa n'abasajja abagenda mu nsiko ne babuuka emirambo 500 half a billion bw'oliko bw'ozanyisa ng'ate omwana akulaze nti tagenda kugenda ku nfuga ya kitaawe ey'okuteesa kubanga omuntu okweyagaliza obukulembeze kyabuntu naye osobola okweyagaliza obukulembeze n'otabutuukako kuba ne mutabani ne Gaddafi yalowooza nti mutabani we yagenda okudda mu buyinza naye nga Mukama alina enteekateeka y'endala omuntu okweyagaliza obukulembeze kirimu buzibu ki bannayuganda mbanga buli muntu yenna ajja kubafuga nga temusobola kwerwanako buli muntu abafuge ate batemutegeera omuntu babakolere ki Muwanga Kivumbi oli ku musango ogwakuteekebwako ogwa mada kuba bagamba omusango president nga yakavaayo nti bali kubawa bail ne bakuwa bail novaayo nodda mu kabampaani ku bintu bibiri Muwanga Kivumbi tugambe nti weekyayi bw'oba weekyayi nga wabwiri tokyayagalayo kkiriza obagaana ekigenda okutuukako ogenda kukiraba bw'obanga odiringa n'omwana wa President Museveni alowooza mbu yagenda okudda mu buyinza omanyi omuntu tosobola mugaana kulowooza nga bayagala yalowooza mbu yagenda okudda mu buyinza ate atulazeeko nti ayogerako gwakwata akwata n'abatamuvumye gwe novaayo n'omusensebula kuba nze sikkiririza ekyokuba nti omuntu tokkaanya naye sikkiriza mu kutyobulwa na kuvuma ofuna bulungi n'omuvuma ebivumo biwawulidde boogera kuba bw'obiddamu naawe obanga abyogedde n'ovuma omwana akulira amanyi n'okukola ebintu nga nze nyina ekirowoozo nti byakola ebimu mu kitaawe abatabimanyi bendowooza kubanga bwetunulira nammeere bagamba nammeere kigambibwa yakwatibwa aba aleetebwa ekampala emmotoka ne bakiika ate ne bamugjamu n'abaali bamukutte ne babayisaamu empimbu kiba kitegeeza nti omwana alina kyasalawo taata bwe nagamba nti omwana asazeewo bw'ati nedda ekyo kifu ofuna bulungi Muwanga Kivumbi toli mu kiraasi kimanyi osobola okuba nga olina obunyiivu Muwanga Kivumbi nze nali mumanyi nga munnabyabufuzi asabika Muwanga Kivumbi ayogera balina group eyo yalimu abannabyabufuzi bano wammanga omulord Elias Lukwago akali amagwa tunulira akali amagwa omanyi obusungu bwalina nga mukwano gwe Elias Lukwago wali muddeko yakola statement evoola oba evuma okimanyi nti asobola okukuvuma nga tayogedde ekigambo kya kuvuma naye nga agereesa bugereesa Muwanga Kivumbi akali amagwa Elias Lukwago Betty Namboze Semujunganda
ofuna bulungi Ssemujunganda waliwo walinga mune Kasibante Moses bamutumira class monitor Kasibante Moses wali abasajja abengulu eyo ba Otto Odongo Otto ofuna bulungi waliwo nono mulala we yafuka we nalemu yali ani eyo ngulu eyo ebisebe bibye byalimu abasajja babana basi Kasimire abwe bale nnyo ebyo obufuzi ebyo birimu ensa byaddawa kyenjala okugamba Muwanga Kivumbi tugenda kuwa ebimuli byo nga format gy'oyisemu ey'okuvuma okulengeza abantu botakkaanya nabo nga ogiwanguliddemu njagala ombuulire omanyi waliwo ekigambo withdraw kitegeeza ki kibingi waliwo lwolumba front vote embeera neegaana no withdrawing n'ogenda n'opulaninga n'oddamu n'olumba buto ekyo mu bulamu kibeerawo ne mu magye kibeerawo ne mu byobufuzi kibeerayo baakakusiba oli ku musango oguteebereza abantu 10 baafa ofuna bulungi basobola okuba nga teyakiinaamu mukono naye baakikola ki omusango gwaliko gwa butujju toteekeddwa na kweyimirirwa naye weeyimiriddwa lwaki tosooka n'ottakoko okubigere okubuguma kwaki kabampaane waaki ddala nze guno omulembe gw'ebyobufuzi eby'omulembe guno nze kwesosa okulabira nga abantu batyobola Ssaabasajja Kabaka ate abakulembeze abo ku ntikko ne batavaayo kugamba nti oyo byayogera ku lulwe okimanyi nti Muwanga Kivumbi namulabako kko lumu ng'alinga anenya omutanda ompulira bulungi se yagamba naye omutanda oli saidi kiku Mengo muli saidi kiku nsonga eno otandika okulaga Mengo saidi y'ebyobufuzi gyeyina okubeera ne kiki eyina okwogera awo naasala ku layini kinkugamba ebyobufuzi byakabampaane Muwanga Kivumbi ku kiti kyo ku kirasi byaki lwaki tosooka n'ottako ng'okubigere kati yenkwata gye bamukutte essaawa zino olina okubala ebyobufuzi nti benjogera kino kinteekawa ebyobufuzi n'ovuma famire sigamba nti byekola kale byebituufu naye ebibyo ebibiri bivaamu ekirungi ekimu ovumye omwana omuvumye b'omuvumi ovumye first lady omuvumi omusajja gwe bayita President Museveni tumukwatiranga ku mukyalawo baga mu byafaayo talina bye yali alayidde nga mukyala we tali ku lusegere okujjako omulundi guno ali mu mbeera alwana na bulamu n'omuddako ntandika okudaala kakati gwe kimanyi nti President Museveni Muwanga Kivumbi essaawa zino bamukutte bameka bayokezayo kapiira wabweru kankuwa ekyokulabirako omusajja ayogerwako mu East Africa ndowooza ye opposition wakubiri oba namba 3 Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert bw'okugolinga awo ne mu nsi yonna ayinamu ekifo mu basinga okuweebwa ekitiibwa baabanga yakwata famire ye n'afuluma eggwanga n'agana okudda awaka ye muntu asobola okukwatibwa n'abeera mu kkomera eggwanga naye tabeeranga biriri ekyo kkiriza obagaana Kyagulanyi Ssentamu baabanga yasobola okuwaŋŋanguka n'agamba kamale okugenda okulumba male okupulaninga statement yentuufu bagambe ew'omugumu bakaaba ew'omuti nga bakola ki nga basanyuka tuli wamu